Ate ennaku z'omwezi ziri 12 mwezi gwa 11 2025 ya abaana basinye ey'omukaaga tubagaliza mikisa myerere. Tukimanyi mulimu pepa zammwe katusabe bitambule bulungi. So webito webiri ab'ebyokwerinda bo bakyagenda mu maaso n'okukwata bantu mmwe muli ba mitima mibi. Natunulidde jjo baleese Olivia Lutaaya ekanyanyaawo ne bamusindika mu nkomyo akomewo nga 18 omwezi ogw'e11 guno gwennyini 2025 mubamulanga kola ddiyo w'amagye. Tulina kye twebuuza, amagye gakola ddiiro wanjawulo ne kuwa abantu waba bulijjo. Mu masomero twabeeranga ne zipaaleedi atiizi attention atiizi ne mubuukabuuka nabo be bakola. Kati mubanga abagamba nti buli kisa akeera ku makya okukola ddiiro nadduka bino ne weetolola Nateete, Nakawa, Bulenga, Mengo, Lubaga biki ebyo bivuddewo. Jiimu yonna muzigalewo kubanga yonna ddiiro. Bano bonna abasitula obuzito abayigiriza abantu ba jiimu instructor abo bonna mubakwate. Kati mumangayo omuntu bye mulimu tugamba. Abaana abakeera simanya tukeera mu PE byonna mu bigalewo tutegere nti ekyo kikyamu okeera omuntu okikola. Abantu mugenda bajja munnaye ku ddiiro ebyo by'ebintu bye mwatandika ebintu ebyo eby'ekiyaaye. Omuntu akedde parade bazikola. Bano aba security bakola parade, amasomero gakola parade ne muyimba ennyimba z'eggwanga ne mulaba ebigenda mu maaso ne mwogera zonna parade. Yale kibagaana kubuukabuukamu. Naye ate gwe n'okeera ku makya n'ogamba ebyo biddiiro bye mwakoze ebintu by'abamagye. N'ekyo ekituufu mufaaki aba poliisi nammwe abamagye nammwe aba military mmwe abasibisa abantu naddala mmwe gavumenti ekituufu mufaaki. Mukere kimu mugambe nti okuddamu okuwogera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musango. Abantu babimanye n'okusinga munaddaawo okubabuzaabuza. Naye munnaaje munaakoma obbasi abantu gye bagenda okukoma okumwegattako. Ekyo muyina okukimanya. Ate musobola keera ku makya ne mugulirira. Bantu mbu tebajja mwagala. Omuntu bwe tebakwagala bakwagala. Kibanga wonookwana omukazi bw'oba takwagala. Gwe n'okola ebirungi okukwagala. Omanyi mmwe ab'amagye muyina olugezigezi n'akajanja. Omuntu olina omulaga alina okukwagala ku mpaka. Ebyo tebikyakola baaba. Omuntu aba takwagala. Gw'onookeera ku makya omuntu n'omubbira ettaka n'okeera n'omuteekako ebisangosango n'owamba omwana wa munno ogamba omuntu aba agenda kukwagala. Gwe kola birungi olaba oba tebakwagala. Gwe bikole era abakyamu bajja kugenda, abalungi bajja kujja, bajja sigalawo. Ne bino bye musomba abantu mulage muyina abantu temukyalina abantu. Kati abaana bagenda kuwummula mugenda basibira ku masomero. So ab'ebyokwerinda mweddeko military ate enkwata gye mukwatamu abantu nfu. Gwe omuntu omukwatidde embalala ate n'ova n'ogaa tegundi tetumulina ate leero tumulina ate netuuka munoonya temumulaba. Kiki ekituufu kyo mufaaki? Mwagala muteekemu bukafianes mbu gundi yagenda okujja yajja osobola okununula abaana bammwe. Leero muzeeyi bbala mutovayo n'okola katemba gwe wakola luli mututeese. Abaana bakubuuka leero tukubuulira muzeeyi bbalamu weddeko. Ebintu ebali mu kuzannyisa naawe erinda emisango gyo gijja. Ebyo bintu by'okola katemba oyo gw'okola nooza mpa akamyuku w'ente kati genda mu society yogera booti ne booti ngenda kuwayo akasente ebyassaanya bye yakola. Era ku luno biralamu nnyo. So bannange byebyo ne His Excellency Lolo ali Kannungu ne Rukungiri mubeereeyo mumuwagire. Mbaagala nnyo mbeera Uncle Seki President wa Masaka City. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye vice wange. Kabaka King Saha Prime Minister ate alina n'ekivulu nga 21 November 2025 Lugogo jjukuba jibooza. So byebyo mweraba. Bye.